luliba lunaku bwe luti simanyi oba obukuba bulibaayo luli kyanga olunaku olulala naye mu kuziba lulikyuka. Baana ba maama abaana b'e Nepal babikoze nkiddamu ennaku zibadde ezi abaana b'e Nepal babikoze nabagamba tetwetaaga mmundu tetwetaaga majambiya tetwetaaga masasi twetaaga kipande. Abaana b'e Nepal we twogerera nga prime minister oli ali ku ttaka essaawa eno Nepal buli omu pulezidenti nkiddamu Nepal buli omu pulezidenti. Tukyali ku nsonga za ICC nabagambye guno omusango we guviirawo. ICC eri mu kukola kyonna ejjewo omusango guno emala okugujja weeteekawo gwaffe oyo nabagambye yofala bagenda mu basibira emikono. Tugenda kusituka busitu singa abaana b'e Nepal we bakikoze ono bamumaze okitegera bamumaze ne palamenti bagikumyeko omuliro. Nakugamba kasita ebintu obiraba mu BBC n'olabawo CNN n'olabawo Al Jazeera n'olabawo France 24 manya bakapitalist ati pule nkiddamu bakapitalist ati pule munansi gwawamba. Tugenda kujjako Museveni kiddamu tugenda kujjako Museveni senga tusituka. The world is uniting behind us. Nepal ebikoze nakwezi zibadde bbiri. Poliisi esse bannansi babadde 40. Abaana balumbye poliisi abasirikale 150 bali kwasulewo taasulewo bwe batyo we bali anaasulawo taasulewo era bagenza okumaliriza nga poliisi n'amagye bagiwangudde. We twogerera nga olunaku olwaleero prime minister bagamba resign naye teryamanyi gyali teryamanyi. Oyo kizempa nabagambye let us organize to end this madness. Bannayuganda tukisobola okukikola. Nepal tebadde na mmundu, Nepal tebadde na kyakulwanyisa kyonna. Nepal egambye nti kaakati ekimala olunaku olwaleero ssebo tosulako. Museveni we tugamba nti tasulako. Taina maje, taina poliisi okujjako kutu instillinga mu fear gyatuteekamu eyo. Naffe n'atulaga nti wakitalo nnyo ng'asindisa abo aba drone. Babeera abantu 10 naye mukiteeke kuwola nibagambye omusango ogwa ICC we guvaawo gwaffe gwe guddako. Era ekipikisa omusango guno bagugjewo. Twagala tuteekewo omusango gwaffe Museveni addemu akwate ku bantu. Munnayuganda tugenda mu protest vote. Kiddamu tugenda mu protest vote where democracy and human rights meet. Ebeera sparking point. Bannansi tuba tweddiza ebyaffe. Okitegeera ekintu ekyo? Kuguno omulundi tetuddamu kukkiriza munnamagye kututegeerera. Abannamagye b'e Nepal baagadde okubyeteekamu abaana ne bagamba musoke mudde kukola ni mwe bamu. Owe Nepal abadde n'emmundu, owe Nepal abadde n'ebimotoka nga Museveni w'abirina, owe Nepal abadde n'ennyonyi nga Museveni w'abirina. Finally people power muwangudde. No one kiddamu teri muntu asobola kuwangula bantu in a civil revolution tosobola kubanga ensi yonna ebeere kutunuulidde bwoti kikyozaako. Okitegera kikikyozaako omusajja oyo abadde asobola okukuba abantu n'abatta naye akimanyi nti international community ebadde mutunuulidde bwete senga akola move enkyamu abadde akola ki amaliza Munnayuganda. Kino ekiri e Nepal kyekiri e Uganda awo international community weeri. Okitegera international community weeri mu Uganda awo. Oyo just abuzaabuza akabinja kannaamu kabaddeyo e Nepal nga kasiriwaza abantu bano. Okitegera bakoze eki nakugamba ono China mubbi taina kyasobola kuyamba kwabo ba dictator senga babeera batuuse ku end game ba end point nga bagituuseeko. Munnayuganda once we organize obulungi we twetegeka bulungi nnyo akalune tukagendamu nga tugamba kiggwa leero oyo fala taina gwagenda kutta because under American foreign policy the guiding principles of American foreign policy zikugamba nti to ensure free elections tugenda mu kalulu kalina kubeera free naye kigenda kubeera kitya nga ffe tukenyigiddemu nga bannansi. To support human rights and hold the governments accountable to international standards. We bakugamba balina okukakasa nti eddembe ly'obuntu liri protected n'okukwata kwabo bannakyemalira abo ababeera beefudde ab'ekitalo ne babazaamu ku mpisa. Museveni oyo basobola omumuzzaamu empisa senga tubeera tusazeewo naye abadde atufugira mu kintu kye bayita fisad democracy nabagamba Museveni tatwalibwangako mu ICC. All eyes on this case gwe mugataddeko bwe mutyo kati njagala ne guli ogwaffe mugendo gateekako mbagambye fayiro eno yebadde esibye eyaffe eno oluvaawo bateekawo yaffe. Omusango guno gwe tuli mugoberera gubadde mu kkooti eyo okumala emyaka 20 years.
olw'okubanga Museveni abadde talina opposition abadde aliwo okusiriwaza busiriwaza bantu ba Erias Lukwago nga basiriwaza abantu yensonga kyo omusango gubadde bwe gutyo naye kati pressure gye bateekamu okulaba nti omusango guno bagujjawo Museveni yonna bagaye bagenda mu kubajjeeke kyekyo kyatandise okukola uno birungi wamwe mumulaba oye birungi akulaga nti yamusibye olwazi bomu zirize ya setting naye nga akulimba ekyo tukimanyi teri muntu asobola kuba bomu mu Uganda awo birungi ali ku fayiro ya fair ICC Peter Erweru ekyamugobeza maje ali ku fayiro ya fair ICC wabula bana abala Museveni atandise obajja wabatabusi abamu abalikawo naye nga abeeganye kati alaga nti ne birungi amukutte abero kandiho kwali ku fayiro kwali kati bino byabasiriwaza mututeesa na America tugenda kuddamu IMF simanyi World Bank nekomawo nekola kiwa tugamba abazungu tobeetaaga kakati ki propaganda kyokuba kyogenda kuddayo mu IMF kino kyengamba kyaki ofa kinensi nga watugamba weetaaga ba China munna Uganda oyo kizempa abasiriwaza emyaka gyonna kizempa gyabadde abafuga kubanga abadde aliko feva y'omuzungu nkugambye omuzungu agamba kite kwata bannansi obaddiza ensi yabwe wagamba naye ebyo byajjayo mu Uganda nga abasiriwaza Museveni tafugangako ku Uganda awo kugondiye takikolangako Museveni abadde ku mase y'abazungu olw'ensonga nti yateerawo ki opposition kyaba Erias Lukwago okutisiriwaza yensonga lwaki leero attention gye muwadde respect mwenna baana mukutte ICC ne mugiteeka weeja ne mugigamba ssebo ye Museveni bakulu babawulidde fayire eddakaawo kasita bajja weeno ya Museveni is going to be held to international standards senga ddamu n'akuba abantu nabagambye kuno tubadde tuyita kintu kye bayita international intervention kati fayire bagenda gimuteeraawo nekitabani kye kwekiri ne bano babirungi kwebali kuliko ba Erweru bonna kwebali ku fayire eyo soke tulumbe falo oyo agenda kakasaako teri kudda mabega wetusituka tetwagala buno bustrike wakanga mwawo tetubwagala tugenda kukikola nga abaana b'Enipalo we bakikoze ennaku zibadde 2 gavumenti bagiwunzise tusobola okukikola naffe tuli bangi Museveni talina security esobola kutusitopinga nga tusazeewo tagirina kino kyembagamba nti oli ne wabeera nga yeepanka atya fe abantu we tugamba nti ekimala kati gwe kujjako nga tumaze okukwata zino policies ne tuziteeka mu gundi mu layini yaazo bulungi nga His Excellency Kyagulanyi wakikoze walayo talina kyasobola kukoleze mundu ze zigenda freezing Enipala abasirikale babuze nga beetaaga ngoye z'abasiviliani paka we bamugjeeko oyo Museveni talina kyali ate no Enipala abadde amusinga nako okitegeera Enipala amusingako kakati Enipala babeera nga bamusudde oyo munaku ezi oyo Museveni twetaaga olunaku olwo okumuteeka ku ttaka lunaku olwo lumu if we decide to do so tuve wakanga tugamba nti olunaku olwayiro Museveni ono avaako oyo Museveni avaako talina kyali nkiddamu Museveni talina kyali ekintu ekibadde kimusibidde mu ntebe nkibaddiramu era buli lunaku nja kibagamba be bazungu naye kati essaawa eno wetwogerera bakapitalist bamuvuddeko kyova olaba ne top minister wa Bungereza yawandikira Kyagulanyi Labour Party mwava n'agendayo ku luno yasinkanyani deputy prime minister naye abeeranga y'omu bano nabagamba be batula ku House of Lords abatudesigningira constitution gye batufugiramu okuli akalulu ne human rights okitegeera mu Uganda so kikyembasaba bana Uganda let us organize to bring Uganda to sanity. Uganda evemu ba politicians nzija I'm coming. Yes, I'm coming. Nzije Uganda wa politician tuteleza abazungu bano webajja. Na here we cannot do politics in such a stupid system. But Erias Lukwago gye bononye. We cannot do politics in such a fake system. Erias Lukwago, Besije, Mpuga, Semoju Nganda, name them those idiots. Gye batwononedde. Tusoke tuteleze Uganda to sanity. Uganda egenda kubeera ne future ba politician abetabu tukwata abazungu abo ekyokubakola nkimanyi nkiddamu ekyokukola abazungu abo teddize byaffe nkimanyi sibasudia nkimanyi faye kye yakoze bulijjo kyembagamba kye tulina okukola lwakuba yansooseyo n'akikola ate nga nze sinafuna bwa minisita naye mala obukwata bwenti omuzungu tugenda mufukamiza nkiddamu tugenda kumufukamiza naye essaawa eno tebakusiriwaza tetumwetaaga gwe twetaaga emabega gwaffe nga tukulembedde wetumala okukulembera ne tumufuna kano kaama kamwe bakuba oyo kizempo oyo bagenda muteeka we bateeka Idi Amin dada abakombozi ne sabasaba zaali z'Abangereza so kakati kano kaama kamwe protest vote ebikola human rights ne democracy wezesangira
kasita zeesanga bwe ziti kitegeeza gwe munaasa ogenda kukulembera then bano bajje nga